Sebo. Webali kusabira Segirinya kusuuka. Yasuuse. 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 Amina. Wadde tunakitegeera. Mbadde sinakitegeera. Mbadde bize kayongo. Yasuuse naakola ekiraamu. Ngambe ekirungi bakikoze wendi musajja wange nja kumugamba. Tulinnya ku maiti ye. Kayongo tunaki ekyo tukireke tukireke nakinyonyodde dda n'abantu message bagitegedde si nkulu nnyo si kikulu nnyo wono mbadde sinakifuna nina okukisigaza nange mu likodingi zange nagambye abantu leero ku makya nti nze omulimu gw'enkola ogw'obwogezi bw'ekibiina kya National Unity Platform gwina kye bayita terms of reference. Ekisooka is to inform the public about the ongoing zone of the National Unity Platform. Nga bwe nze ne mbagamba tulina intelligence nti waliwo fayiro etambuzibwa ng'eyagala okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay? Fayiro eyo bemaze okugikugamba era nenkunyonnyola nti that is to inform. Okay? Si mawulire malungi naye nga gambye abaki abantu kubanga bwe buvunaanyizibwa bwa department eyankwasibwa era nenga nti ebisowaani bigiraba. Okay? Kakati mulimu guze eri poliisi y'okwegaana oba okukkiriza. Okay? Ekyokubiri, it is to propel okwongerayo obubaka bw'ekibiina. To attack for the kwegamba okwongerayo obubaka bw'ekibiina. Kategeeza kulumba. Ku lw'ekibiina. Okulumba. Ku lw'ekibiina kuba tulina ekikopo kye twagala. Tulina mission gye tuliko ey'okumaamulako nakyemalira. Naye ate it is to also to defend and protect ekibiina. The position and the image of the party. Kakati bw'obanga wazannyako omupiira eyo gwe bayita sweeper. Sweeper y'omulimu gwe gwakukuba nti ajjawo buli kiyinza okuleeta obuzibu mu ggoolo ye. So bwe babaayo omupiira ogukubiddwa ng'oli akubye omupiira nga gugenda kututeeba, buvunaanyizibwa bwange okugukiryalinga awe. So mu kukiryalinga situnuulira ani agukubyeyo, situnuulira kubanga wali ogoloza akyeteeba kyogamba ogireka n'enywa. Kati nze mu my execution of duty oluusi emirimu gyange gireeta ebibuuzo bingi naye n'okumpuliriza obulungi. Ndi muntu amanyi okusengeka ebigambo byange. Omuntu bw'aba mpuliriza bulungi nina ebigambo bye sisobola kwogera kuba ate ndi mukuze bulungi, ndi mutendeke bulungi, nina liability ku lulimi lwe mba nkozeseza eri abantu. Waliwo okwagala okusiga ekifaananyi ekya Waiswa abantu gwe balina mu birowoozo byabwe, naye ndowooza balina okubeera above that. I'm smarter than that. Ensonga sirowooza nti nkulu nnyo nti tulina n'okugibeerako ne tugifiirako. Waliwo ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ze tulina okusimbako essira. President atya bwagenda okutambula, butya bannayuganda bwe tulina obakumaakuma okulaba nti twenunula. Tetusobola kuba diverted by a few issues eziba zireeteddwa abantu. Ate kankubuulire mwanattu Mwami Kayongo, nze ng'aludde mu byobufuzi nina ensonga nnyingi ze mba mmanyi. Gwe wampulirako nga nkedde ku makya ne njogera ku mukadde wange Katolubwama ebbanga lyonna. Wankeerako ku makya n'owulira nga njogedde ku omugenzi Ichuli ebbanga lyonna. Naye tulina abantu be tumanyi abeefuula nti balina okukozesa abantu abalala, fe abo be tuvaayo ne tugambako. Era ye yeemanyi, nze situnuulira bantu bano balala, ntunuulira nnyo oli abadde akozesa abantu baffe. Era nga bwe yakozesa bali abalala, n'abalala bw'asobola obbakozesa. Kakati nze siyinza kutunuulira baakozesa, ntunuulira oli akozesa abantu baffe, naddala mu kubakozesa ensobi. Kweno radio okimanyi bulungi nnyo nti bw'ozannya obutambi obusukka, bwe mba mbaddeko emirundi 10 n'ozannya obutambi 10, ojja kusanga nga nze navangayo ne njogerera
abakulembeze abatali banjawulo obutambi obusukka ekinaana kakati siyinza kubeera ku minzaani yakungezesereza kwekyo. Ffe tusomesa bulamu tetusomesa kufa, tusomesa tuli bantu. We carry the message of peace, the message of love, the message of hope. Tetuyinza kuba ate nga tuli the custodians of death. Era ffe tugoba omuzimu gw'okufa, tugoba omuzimu gw'okufa, tugoba omuzimu ogw'obutaba na ssuubi, tuleeta essuubi ery'obuwangaazi kubanga ye Uganda empya, newankubadde ng'abantu abamu banafuyiziddwa nnyo ne bakwatibwa on ransom and blackmail mu kutya, mu kufa. Njagala tubabuulire nti there is hope and Uganda will go forward. Ebwo bwe buvunaanyizibwa bwe twewa. So njagala kino mukirabire mu kubeera nti abantu abafa abamu batekebwa mu kutiisibwa system regime, ne bateeka ku mbeera erowoozesa nti ngenda kufa, ne kuteeka ku mbeera erowoozesa nti essuubi limpedde mu Uganda tegenda kukyuka, bansibye emyaka gino gyonna, essuubi lyonna lye mbadde nnina akazannyo n'akabaddi kajjajja kabadde ka buwangaazi kukumalamu bannayuganda ssuubi. Kyagulanyi baamugula, katate gwe baagula olwaleero bamuvunaana emisango nga 100, ate owaabwe owaabwe kati bamuvunaana emisango ng'emeka, bakuvayo naga nti n'okumutta baagala kola ki? Kumutta. Naye nga luli bwe yajja n'abagamba nti Kyagulanyi alina 24 hour surveillance by the state. Okay, 24 hour kyova olaba ye wanjawulo omwewuunya ddi lwafuna obudde n'akola bino ebibanyigiriza nga tebamanyi, kubanga bamuteekako kamera esukka $5,000,000. Waliyoko ewuwe togimanyi? Etali emu ezitali bbiri. Mu circumference mu radius yawo wabeera ku kyalo Magere, abasirikale abaagulawo n'okwerevetinga police post eyaliwo okulaba nti bamuteekako obwambega n'obulala. Waliwo abaami bamuwumuza bakeerawo ku ssaawa 12 ez'okubuli ku makya ne baddirira ababa basuzeewo. Naye era n'afuna obudde obubateeka ku kisenge. So waliwo ensonga enkulu eziriwo ze tutayinza ffe leero kubuusa maaso, naye nga ye nakyemalira akuteeka mu isolation, akuteeka mu box, ate n'amala n'akusindikira emmandwa ye. Emmandwa ye nejjayo neekugamba nti osobola okunkogojja wano n'enkuyisaawo. Kakati ffe ng'abalina experience okukuba emmandwa n'omukongozi tumanya. Onfunye bulungi. Salamu alaikum kayo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 kati ndowooza babadde bateeseteese kataasa k'enfuufu bakayiwe. Waiswa gambye waliwo abaagala okumuwanda ebigambo mu kamwa. Kozeseza kituufu? Somesa love. Somesa love, tosomesa bukyayi. Ate n'obukyayi sinza busomesa kuba ttiimu yange. Waliwo kaliko gambe nti mu ttiimu yo mulimu abaagala okukozesebwa. Era ati Kagabo tuli naye. Kagabo nali naye wano. Tuli naye. N'agamba wa NUP. Tuli naye. Ebyogamba birala tubalabira ku bikolwa. Tetumala budde ku non issues ebitalina makulu. Kugambye ffe tugoba omuzimu gw'okufa mu NUP kubanga tu projecting a love, peace and coexistence. Okay, bagiyita Pal FM. Njagala kuwa ku masimu naye nga sina kuwa masimu. Kiki kye wasubwa mu phase 1 ng'oli Bulaaya? Byonna nabisubwa. N'okujambi bannyonnyole kati sinabinnyonnyola. Twabinnyonnyodde. Tunafuna budde bwabyo ndowooza tunatandikirako eddakiika 3 agajja wiiki ejja. Inshallah Mungu bw'anaaba atukiriza. Nasubwa nnyo n'okubeera ku pulogulaamu eno ya Naamwatulira. Abantu batuwuliriza Mwami Kayongo era abantu bangi bampanga obubaka nti mwami oyo mutulabire. Ne mbagamba naye lujja kuba lukya nga tuli wamu naye tuzze tubalabeko. So abantu bakuwuliriza, abantu bakwagala nnyo. Era bakutumira bya nsusso. Yonna gye nayita at least sassing mu ku bantu buli 9 ku buli 10 abantu be nasinkana banyumyako ku pulogulaamu eno okubanga yemu ku gye bawuliriza. Bannaye Kayongo obubaka mbutuusizza mbumuwadde mu bigambo. Leka maleyo mbumuwadde mu bigambo kuba sirina bwe natikkibwa. Enkola yange abantu mba introducing eri omuntu. Mwami Kayongo mutunuze mu kamera. Abantu olusi tebamulaba. Muzzukulu wa Budda yoyo
ebisigadde era ye mumulabye enkola eno ey'okutuuka ku bantu gyeri bajja kukutuukako era abasinga nabawa amagezi nti Akayongo mumutuukeko omusajja mulungi talina taabu na zahama yonna so ndowooza obubaka mbutuusiza mu bigambo nga bebabumpa naye nga yonna awatali kuwananya kwonna abantu bakwagala nnyo abantu bagamba nti tumakinga bulungi ne mbagamba nti maaki eyo gye mulaba embooko de bali muligita ku mabunda nga bamubuuza ebyawano n'ebyawale naye nga webali kubeera musajja muvumu webali kuba nti Paulo giwese ekitiibwa era sebo tukwenyumirizaamu okuba nti otuwa omukisa guno okuvaayo ne tuba nga buli kiseera ate twogera ensonga z'Abannayuganda nga tuyita ku muleereetu guno ogwa Pearl of Africa. Tetuli bangu bakukyaza naye gwe okuba nti otukyazizza ebbanga lyonna ate tusuubiza Abannayuganda ntugenda kwongeramu amaanyi okulaba nti puroguramu eno era ebeera yesingira ddala mu nsi yonna ku nsonga z'enkyukakyuka n'okumamula ku gavumenti eno ebyenfuna byabwe ebitundu kumpi 5 oba 6 ku buli 100 ate babikomyawo waka mu kulabirira abaana mu by'okusoma mu by'obujjanjabi mu by'emirimu gyonna egya bulijjo mu by'okubezaawo families zaabwe nti omuntu bw'afuna omukisa n'agenda mu America kyamazima abantu abasinga family ebeera abantu oyo kati kiwedde kubanga obwavu obuli wano obutaba na mirimu abasomye n'abatasomye lack of planning of our country bw'otuukawo kyenyamiza so challenges ezo abantu bali baagala okudda nabo kwenjoyingako ewaka okwenjoyingako atmosphere y'ewaka newankubadde atmosphere y'ewaka eri hugely politically messed up and polluted naye ate era wabeera waka nti twasomesebwa nti east or west home is the best so tubaddeyo nabaleko mu masaza 7 Virginia, Maryland, Texas era nga njagala okwebaza abantu bonna gye twasobola okuwayamu ku nsonga z'eggwanga lyaffe Uganda Boston above Boston, Colorado yonna oguna mwagabaddemu Seattle ndowooza twabadde tutambuza so tubadde tugezaako okusinkana ebiwayi byaffe ebyenjawulo okugumya ensonga eno nga bw'erina okutambula n'okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda tukola kyonna ekisaanidde okulijja mu ddubi mwe lirimu n'okugumya abantu abaliyo abawangalirayo kubanga General Yoweri Kaguta Museveni era ainvestinzeeyo sente nnyingi nnyo okulaba nti ayongera okutiisatiisa bannansi abawangalira Bulaya ku biki bye balina okwekolerera ng'abantu nabo tubadde tulina okubagumya era nga nagwo omulimu tugukoze so bwe bufu obubaddeyo mpozi n'okwongera okustreamlining ensonga nga bwe tulina okuzistreamlininga ffe ng'abantu. Okay. Otugendedde mu bubaka mbadde nkubuuza nti struggle mwagiza kati mitala w'amayanja emitala w'amayanja eyo nayo eriyo bannayuganda abawangalirayo naye njagala omanye nti world all over buli revolution eba ne kye bayita domestic and foreign policy era nga twongedde nnyo amaanyi mu foreign policy kubanga ensi tezanya in isolation ezanya globally tezanya nti tebeera yokka nti Uganda nti eri yokka kwa namunigina Uganda eba n'ensi endala zeekolagana nayo okusobola okubeera ng'esurvivinga kakati eyo global platform kwe tugenda naffe ne tuwesesaako obwongo ku nsonga lwaki tulowooza nti nayo tefevalinze obwa ubuntu wano mu ggwanga Uganda kubigenda maaso mu nkola ya demokrasiya kubanga Uganda it is era signatory ku statutes nyingi nnyo world all over eri okuma eddembe ly'obuntu eri okubeera eggwanga erya accountability eri okubeera eggwanga eriri corruption free eri okubeera eggwanga erifaayo ku muntu wa wansi mu byobulamu mu byenjigiriza ne mu millennium goals z'okulaba nti abantu babeera n'embeera esaanidde mu byobulamu mu by'okubeerawo ku nsi ne bw'otunuulira eggwanga Uganda Kayongo tewalina wonna woyinza kuwaawo example ku ggwanga lifaanana nga Uganda tolina nsi yonna gy'oyinza kulowoozaako n'ogireeta kugigeraageranya n'obukulembeze bw'emyaka 4 obadde the most less productive mu development y'ensi nga ggwanga Uganda ne Rwanda yali mu genocide in 1994 emovinze faster emirundi mingi nnyo okusinga Uganda weeri kati kubanga tetulina infrastructure so mwami Kayongo okusinziira ku ebyo ne tubanga omukulembeze waffe ekisooka nti abantu abavujjirira obwanakyemalira buno ye Western powers
era ebbanga ddene alimaze ng'abagamba nti nze ŋŋenda eri okusala obusuwa obuliikiriza obwannakyemalira, era obusuwa obwo busaliddwa ebbanga lyonna n'abantu ne bawulira nga busalibwa. Nabwe kityo wabaddewo embeera erowoozesa bannayuganda, kubanga Kayongo eno namwatulire badde program n'agamba nti bano baatwala enjovu ne bagitwalira mu kaveera. Bwe bagitwalira mu kaveera ne baagala okugezesa Uganda kiki kyesobola okukola, era esobola kukikola ddi, era esobola kukikola etya. Kakati ebiriwo olwaleero byolaba tukola mu foreign land, nga tugenze mu America, nga tugenze mu Europe, nga tugenze mu Bawarabu, ekisooka okwongera omuzinzi mu bannayuganda abawangalire Bulaaya, kuba nayo they are part of the country. Nkugambye nti bacontributinga kinene nnyo ku budget ya Uganda mu sente z'obuliwo. Uganda mu misolo n'ebirala byesolooza esolooza obutabalika 22 oluusi tebuwera bubanga 19 naye ku obwo 22 nkakasa bukakasa nti abantu abawangalira enda, abantu ababa e Bulaaya bacontributinga over 4 or 5 trillion shillings. Kitegeeza balina omugaso munene nnyo. Bw'otunuulira family erina omuntu yenna ng'awangalira mu nsi ezo ezaakula, abantu omuntu omu alabirira kumpi families mukaaga n'ekyalo kiramba, kubanga abantu lyessuubi gwe baba bakola ki, era bakola nnyo. Sente yaabwe si ya muniino. Tosobola kubakwata nakiraale nti ogenze eyo kuba nti oli eyo oli idle ogenze ku bantu. Buli muntu aba ne business, era osobola kuwangalirayo ng'olinayo business gy'okola ki, gy'oli mu kutambulizaayo. So n'okubanga nabo baagala balina obwetaavu okudda okwabobwe okwafuuka okuzibu. Abamu bagenda nga Museveni yabatamiza wano, abamu bagenda nga business zaabwe mu kikubo zisuuliddwa, abamu bagenda nga banoonyezebwa okutulugunyizibwa olw'obugagga bwe baali bakoze nga baweekoledde mu ntuuyo zaabwe, abamu bagenda olw'okubagoba ku mataka gaabwe n'okubakijjanya n'okubakyojjanya nga bakyojjanyizibwa abo abantu abaali bawambye eggwanga lino ne bajja mu buyinza. Abamu bagenda olw'ebyobufuzi, abamu bagenda olw'okubanga emirimu gyabwe egy'obukugu gye baali bakola gyayingirirwa abantu abaali tebamanyi, ne balaba nga baali tebasobola kukolera mu environment eyo yemu, basasulirwa bubi, bajoogebwa, nga bw'olaba n'olwaliro bwe kiri mu bitongole eby'abasawo, mu bitongole eby'abasomesa, mu bitongole eby'aba buli mu side, nti bakola enkola nga yeeyo yemu. Naye ebyo byonna Mwami Kayongo era nga bw'omanyitetera kuba nkola yaffe atekwatira simu mu program era kyewunyiza ne ngamba naye wabeerawo obubaka obuba buli mu kusengejjezebwa, era nga tuli mu kusengejja obubaka bwe tulina nti olwaleero waliwo fayiro etambudde okuva ku CPS e Kampala n'etwalibwa Ekibuli, nga baagala okutulowoozesa nti ku bigambo ebyayogerwa Luweero nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwalinga A1 ne Honorable Mpuuga tuwulira buwulizi kati. Naye ffe tumanyi bulungi nnyo nti byonna bye baba bagezaako okukola tebagezaako olunaku n'olumu okugezesa bannayuganda abanyigirizibwa ne bakwata ku ssuubi lyabwe. Tebagezaako olunaku n'olumu ne batakula akabiriiti. Lero ennaku z'omwezi 26 ogw'omwenda 2023 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna bye mwagala kola mu bikole naye temumukwatako. Okategedde? So fe nagamba nti no revolution eri organic, tolina kyoyinza kukola, tolina kyoyinza kukola nekitamanyibwa, tolina kyoyinza kukubanga ne mu ruumu mwe muwandiikira n'oyo gwe mugulako peeni anyigirizibwa. Sente za saka eza poliisi ezibbiddwa nnyingi, era tebasobola kusirika kubanga bamanyi nti ono ly'eddoboozi lyabwe. Akati bwe mumukwata ne mumuterekawa, ne bamuterekawa fayiro yakumugulako musango nti eno bagiyita namwatulira, njagala kitegere bulungi. Anti nkugambye nti tetwogera bino mu kutya. Ate era kyetubagamba nti waba yazza omusango
n'akuma omuliro mu bantu okukeera ku makya n'agamba nti Lwabwogo Odreke yali Makerere ku University Convocation Council kuliko Kaheru kuliko ku minister ng'ate ye nazaala wani ye nazaala wa Karugire okay bonna bali ku board gwe mbulirayo government gy'osanga nga minister mukyala wa president Uganda ebbiddwa kinene nga twakera ku makya ne mutugamba nti ffe tetukkiririza mubwa nze sikiririza family yange kuyingira bya bufuzi olwaleero bapointinze kuba minister okusuka emyaka 10 ate ku ministry ez'enkizo buli gye tugendamu yesinga mu budget ate nga tewali progress tewazimbiddwawo masomero mapya abaana okusoma omutindo gubungedde okusereba okujjako abasaidiemu nga be bafuna scholarship si bokka okugenda okweyongerayo okusoma a deliberate effort okwalya netinga kabiri endala ku bantu ng'ate mwe mu practicinga nepotism kubanga nepotism kyekiseera wolabira nga batwala abantu as friends associates relatives and close family members nti boba solution za Uganda kati zonna ku buli kintu ekiri mu informal sector olina genda wa genocide musale muganda wani wa president nti buku nsonga z'amagye olina genda wa mutabani wani wa president nti ku nsonga z'ebyokusoma olina genda wa mukyala wani wa president nti ku nsonga za microfinance n'okutereza luweero olina genda wa kizibe wani ekyo kirina buzibu ki nga balina obukugu nepotism bukugu ki era lwaki DNA eno yemu yokka yeyina obukugu era lwaki bw'okyogerako kifuka kubanga kiranda ate ekifu kimu kimala ne kiranda gwe ne kibanga obukugu bwaveeyo yokka mu revenue obukugu ne buveeyo yokka mu UNRA obukugu ne buveeyo mu microfinance support center obukugu ne buveeyo mu ministry of health obukugu ne buveeyo mu security obukugu ne buveeyo buli wamu nga bwavaawo wokka mu presidency kubanga twawambibwa era nga bw'ovaayo okubyogerako n'ababyogerako bennyini gwe njagala ompeeyo programu emu mu Uganda nga yeetaga nga yaba panelist etabeerako bantu balina divergence NRM bako n'abantu babiri lyetteeka lye baayisa ku panels kuba ffenna tuwuliriza panels yo yanjawulo naye political programs era eno yemu ku programu zokka ezikolebwa ate ng'ebeemu mu wiiki naye ziri ezisigadde okuva ku Monday paka ku Sunday kubeerako ab'NRM 2 ku 3 times 6 days dilo basosololeddwa ate bonna bakubemu amannya naye olw'okubanga buli bumuvayo ne mwogera ekinyusi ne mwogera amazima wabeerawo okutiisatiisa wabeerawo okutiisatiisa tewagenda kubeerawo generation yaffe Katonda yagiyamba nefuna vision bearer waayo ate bonna batandika kubanga nakugamba wano nti page yaziina nakugamba nti tebatukulimba nti oli agizaga nti NUP nti bino byebiddako kakati bameka baali babi projecting bameka baali ba projecting phase 1 nga bwe yatambula kubanga it is organic the revolution is ziriyo bino bya ddala nina kyenjagala okubuuza Waiswa phase 1 yaggwa president w'ekibiina ky'NUP natugamba nti phase 2 yeddako polisi nevaayo negamba eregezako kola bifayiro biwulira polisi nevaayo negamba bifayiro byolaba byetagala nabyo polisi nevaayo negamba kati tubalaze nti tubimanyi nebagamba temwetantala gwe amyuka omwogezi era bannayuganda mwena mubagambe nti bifayiro tubimanyi gwe amyuka omwogezi w'ekibiina tubulire kati kyekiriwo phase 2 enteekateeka ze ziri mukolebwa temunagikola nga babaganye ate ani yatuganye yani yatuwa olukusa ku luli bajjako ne balangirira nti bebakola tubikiriza bye bino bagenda okukola babitugambye we inform them okay we inform them as a party
kakati ogaana otya kye batanaba kubuulira Kayongo kakati naawe tomanyi munnamawulire kati ogaana otya kye batanagamba singa efuluma nga agamba nti Kuluno ngenda kukyalira maka g'abantu bange Waiswa oli muluuka sijjangako wammwe kanzije nkyaleyo Bigiro oliwe Kamuli kanzije nkyaleyo kanjembalabeko kanzije mbalabeko nga Kuluno yenkyala gyagenda era agigambe poliisi program eyo butya bwe tulwana nammwe teyinza kuva ku saidi yammwe mwabba enjovu ne mulowooza nti obudde tebuliziba you have messed up government ebaguddeko mu ngalo zammwe you at your weakest point obuswavu mubufudde obusungu mwaleta bomu ezitulikanga baluni ezo ne zivaawo kati olwaleero wiiki 2 okubalirako mu kubanga tatambula tewanabeerawo wadde bomu neegi nemu naye mu nsonga ze mwawandiika ate mwatugambye nti mwalumbye Congo abadde abikola ne mumutta si bwe bagambye Ahmed nti tebamuse kati ate baba bamuse ekyo ekitugaana ogenda mu maaso nga ze babadde bagamba bomu ezigenda okutta principal ate abadde azitega bamuse okusinziira ku polisi byeyogera temulowoleze tebalo abantu abadde atega bamuse nfunye bulungi kati ate tukiraliikirira ki kuba mu nsonga ze baawa nti Kyagulanyi yandittibwa abatujju omutujju bamuse ate ffe gavumenti mwemba mukira nti muyinza kukuuma muntu waffe ffe katumwekuumire mwe muyina security ate bulijjo ffe tumukuuma waliwo kembadde njagala nzigire Waiswa bwe kibanga ebiwandiiko ebiva ku poliisi bibagamba temwetantala abantu ababagoberera tebalowooze nti mwe mwagala kukozesa kifuba mukolera wabweru w'amateeka Constitution ya Uganda ennyingo y'eyokusatu ewa bannansi okukola byonna bye basobola okukola okwetuusaako obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya era obuli accountable gye bali kakati ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kigenze kimobilize abantu bayo katugamba abantu temujja mu bungi mwe mwennyini mwagamba nti abantu tetubayina ne bagamba nti tubasomba ne tugamba nti basi muziteekeko envumbo ne bava ku basi oziteekako envumbo ne bagamba nti bakkirize nti abantu basusse obungi abavuddeyo okubalaga nti tubakooye obwo obubonero bwakubagamba nti tubakooye ate nakugamba nti olunaku lugenda kutya oba ffe nga tuli mu makomera oba ffe nga tukwatiddwa oba ffe nga tutulugunyizibwa naye nga n'okutulugunya nga tetukukola kubanga nga abantu beekyaye bagyekyaye mwe mubanyigiriza nawulira munyigiriza abantu ne beekyawa nkubuulira tewaliwo atali wiringi kati genda ku luguudo Kayongo taliyo kababa bali mu masuuti kuba nabo banyigirizibwa amafuta olulayo gali ku 5,000 amafuta gali ku 10 meka ziri 5 bina ozijawa amafuta gali ku 15,000 lita y'amafuta kitegeeza nti buli muntu alaba ekigenda mu maaso buli muntu anyigirizibwa ekyo ekyamafuta gavumenti yatugamba tekinako control kubanga bei ekyuka okusinziira ku nkyuka ya dola dute ani alina okukwatirira dola eno banka etalina gavana waayo okumala emyaka gino gyonna it is the system that you have used and the misappropriation of funds and the poor character on human rights ebaletedde okubasalako sente engeri gye mukuttemu abantu ba bulijjo kubanga abantu bano be babagaggawaza nkugambye nti abantu babajjamu trillion 22 naye mubakutte n'ekitiibwa kubanga bannayuganda bakozi nnyo okuba nti basobola n'okubajjamu ezo sente zonna naye wakati mu kuzibajjamu temulina kye mubakoledde as a give back sente zonna mudinaagaani bunaagaani muzibbye zonna muzitutte ziri mu nnyumba zammwe ziri mu mahoteri gammwe ziri mu mayumba gammwe ziri mu bizimbe byammwe oli n'azimba ekizimbe nga basobola okugizimba nga dormitory ya university ye n'akizimba nti ge makaage ku sente ez'omuwa omusolo kuba singa abadde athrivinga mu business yandibadde yakizimba dda naye akizimbye yakayingira ku bwa speaker
avaayo n'akyogerako ye mukyama era yalina okukolebwako blackmail, yalina okukolebwako kyakwatibwe. Tewaliiwo muntu yenna bwe bagenda kutiisatiisa nti they are going to take us from what we are saying today or what we shall say tomorrow. Waliwo abalina okusasulira omulamwa n'omutemwa ogw'okuba nti baayimirira ne boogera amazima ku lw'eggwanga lyabwe. We must move forward and conquer the fear as a people. Olunaku lwe tukeera ku makya ffenna ne tumuvinga from the fear ey'okulowooza nti eri agenda okukitukolera, lwe lunaku lwe tugenda okwetaawuluzaako obuwambe bwe tuliko. Kubanga nabadde mpulira bajeti ya Buganda ebbiliyoni 3 zebanja gavumenti ku myaka 4 bakabawako ebbiliyoni 9. Naye lwaboogo olw'okubanga yawasa mu famire y'omukulembeze w'eggwanga mu bajeti ya Uganda bamutereddemu $10 million mu bajeti ey'omwaka gumu akozesa obuwumbi 37 okumaketinga emmwanyi. Buganda Kingdom ne lwaboogo ani asinga okumanya eby'emmwanyi? Obusosoze, nepotism. Okay. Bajita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Program namwatulira ndine Alex Waiswa Mufumbiro. Nze Kayongo Hakim. Waiswa fairo julide tambudde okuva ku CPS okugenda ekibuli. Ebyuma bijirabye. Ebyuma bijirabye. Ate fe president chemugamba ndagenda lemire mu America. Ogambo ine biraba. Mbadde wano esimu nevuga. Ngamba Waiswa. Ngabira babiti. Komi waliwa fairo tambula. Oli agambe yino njitwa. Ajitwaire. Tata yagala kuleta bizibu. Ajirabye. Okay, bajita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Waliwo ensonga gye tutayinza kubuusa maaso. Wabadde mitala w'amayanja nabadde ngoberera wano ku mutimbagano ndagenza okulaba waliwo abalala ababadde emitala w'amayanja delegate abakulu abakuno babadde mu US eyo nga balina ensonga ezibatutte. Abantu bagambye Uganda yatuta abantu bangi okusinga ku be baabatuma. Gundi eno wabaddeyo Ssaabaminisita Robin Nabanja Musafiri, wabeerayo myuka wa president Jessica Lopo n'abakukunavu abalala bangi nga bagenze mu US ku nsonga ezitali zimu. Ebintu bino mwabatambulako mwe mutera okubigoberera. Wabaddeyo ebitatambula bulungi nga bonna beebuuza abantu bano bonna bazze ku lwaki okusinziira ku byonna badde ngenda maaso n'okubanga ngoberera nengamba nja kubuuza Waiswa. Abasinga baba balambuzi kubanga niwe bagendayo bakomyawo ki eri waliyo for example Minister wa Health waba yagenze bwe yakomyewo ki kyabaleese wano kubanga eri ekiriyo nti abantu bajjanjabibwa ku bwereere. Nange ne bwe nandirwadde ne passport yange kyandibadde tekinneetaagisa mu titimbe gwa ssente okusooka okunkwatako okunzijanjaba. Kakati bo wano bakireeta batya? Eri waliyo kye bayita health insurance. Eri waliyo enguudo nga zonna za kolansi si za binnya. Bo bwe bagendayo bakopayo ki? Beegombayo ki? Kubanga singa otwala abantu 7 ng'abantu 7 batutte kwegomba bakomewo kye balabye eri bakiteeke mu nkola. Naye emyaka 4 babadde bakola obuweereza bwe butyo obufaanana bwe butyo beegombyeyo ki era ekabaleeseeyo ki ekipya. Ontegedde bulungi. So tubeera mu loosi. Bayiza okukoma on ideas. Ate zitya kubanga babeera overwhelmed ne be balabye naye tebalina mwaganya gusobola komawo ne ba-implementinga either bali hugely incompetent oba tebeegomba kuba omuntu ateegomba talina kyayinza kukolerera. Kati betebe gurupu yaabwe teyeegomba kubanga bye balabye eri wano nga tebabiteekawo. Teriyo kibuga kifaanana nga kyaffe. Twagudde ekigali kati ennyonyi zonna eziva mu Europe kumpi ziyitira kigali nga tezinnajja wano. Ako kategedde. Lwaki? Anti oli yeeteekateeka. Oli yeeteekateeka. Twagudde ekigali nga yonna eyaka.
ne tugwa Entebbe nga wonna nzikiza enkuba yatonye. Bye nkugamba alaali. Waiswa. Ku Lwokutaano mwalina amasanyalaze? Kayongo. Walina amasanyalaze ku Lwokutaano? Nanti wone waffe Palu yabikolako tigavaako. Gy'ofuluma ng'ofuluma. Ab'Entebbe baba bakuddiramu ekyo ekibuuzo bagaaliko. Tekuli masanyalaze. Ebyo bikolebwa bugenderevu ku International Airport. Anti kyembuuza kuba eribbo gye bagwa yonna abawaaka. Kati bwe bajja eno beegomba ki ewaabwe kibayinza okubanga they are the implementers of be ba policy makers. Naye ye mwennyini yajja n'atugaa nti Kuluno ndese bavubi. Ndese baki? Bavubi. Ngase bonna bengase. Kubanga enjovu ye yali enzibe ng'ama teyayita kisuubira. Yayita bisuubira era mu butabisuubira n'abanga ne results ze bagenda okutuwa ziri that minimum. Tewaliwo apart from messing up the entire country. Toyina kyoyinza kugaa nti railway line kati olwaleero ntwali wano ku Palu ne kugamba ntoyinza kukeera ku makya nosindika mutabani wo ne mugaa nti kati SFC yegenda okukola enguudo. SFC mukola enguudo kati zikyaliwo ze bakola. Enkuba bwe yatonye ettaka lyonna yali tutte n'esima n'ebinnya ebiri diipa. Kubanga kasitoba nga gwe mu bukozi bw'eggwanga buli selective tebuli ku meritocracy kitegeeza ogenda ku affecting obuweereza bw'eyensi. Abantu kati leero abava mu Uganda Revenue Authority ne bagenda okukola emirimu emirala mu nsi abava mu professional centers olw'okunyigirizibwa kw'abantu ababa bavudde mu nnyumba ya State House. Bangi nnyo kubanga you cannot deal with unprofessional people. Just imagine bantu laki. Imagine Bajenda yali mu Bank of Uganda yatwala bilioni 5 mu mwezi gumu ate banka n'agigala. Naye ng'azijje mu Bank of Uganda akugamba agenda ku liquidating eno banka esobola okubeera afloat. N'amala n'agigala nga temuli muntu n'omu afiiriddwa ssente ze 500 billion. N'agoinga scot free. Okay. Bajiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Waiswa waliwo ensonga eno gye njagala okubuuza. Omusajja wa Magonde ensonga ki ezaamukwasiza ez'essimba? Ani? Abibu Buwembo. Abibu Buwembo tebannabeera ku producinga kyamukwasizza. Nalabye obutambi nga butambula naye era enkwata gye bamukwata ku ttemu yabadde agenda ku ofiisi ye nendaba nga akwatiddwa. Tetunamanya lwaki yakwatiddwa naye nga abanamateeka baffe ensonga bagigoberera era naye nga abantu abalala tulina n'omuvubuka omulala bamuyita Bwambale era naye yawambibwa drone abasinga tumuyita Western Prince amaze kati ennaku ezisukka mu 10 ali mu mikono gy'abatanyana ngamba. So drone zazzeemu okuba nti zikwata abantu. Of course abantu bonna abakwatibwa lwa buwagizi bwabwe eri Kyagulanyi Robert Sentamu. Kya buswavu nti mu kyasa kino ekyabirimu ekimu abantu bakyasobola okuba nga bakwatibwa olw'endowooza yaabwe y'ebyobufuzi n'eno okukkiriza mu bantu ababa bakulembeze nga kya nkola ya demokrasiya. Naye ebyo ate bye birina obutatumalamu maanyi kuba bye tulwana okumalawo mu ggwanga Uganda. Gwali eyo buli bw'oba baludde olowooza nti ensonga lwaki tulafubana buli lunaku okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka, eggwanga lyaffe litambuzibwa bulala, ensonga yeeyo gye tuba tukugamba buli lunaku, ensonga yeeyo gye tuba tutege nti obwenkanya buno obubulamu okufutubbala ku bannayuganda kuno kuliwo, obujoozi okulaba nti bo baagala baditamininga ebiki bye twogera biki bye tulya naye nga tebafuddeyo butebe batugavaninga. Our infrastructure is as that as of the 1960s. Then tebalina kye bayinza kutugamba okujja kugwe munnayuganda oba otesulirayo gwa nagamba. Ku mulundi guno bannayuganda ffenna bwe tuba tusazeewo kisoboka amaloboozi gaffe okuwulibwa, kisobola ebikolwa byaffe okuwulirwa, kisobokera ddala okuba nti tuyimirira ku nsonga buli omu n'olabikira mu nsonga eno gye twogerako ey'okulaba nti amaloboozi gaffe gaba wamu, ebikolwa byaffe bibeera wamu mu kwenunula nga twetawuluzaako obwannakyemalira obubaddewo emyaka egisukka 40. Ensonga eno esoboka nga tusazeewo nga bannayuganda, esobokera ddala ate nga tewali kintu na kimu kyonooneddwa.
gwawuliako ku ntambula za president nti waliyo we yava n'ayita nga waliwo ekintu ekyononeddwa wawulirako omuntu yenna yavaayo wedduuka n'agamba nti ebyange baabitutte so tusobola eggwanga lyaffe okulikyusa eddoboozi lyaffe n'ebikolwa byaffe ne biwulirwa nga tewali na kintu kyonna kya muntu gwe tukoseza ne tusobola n'okufuna accountability y'abo ababadde n'ebitali byabwe naye nga baatwala ssente za muwamusolo nga bakulumpanya bintu bya muwamusolo nibiba nga bidda mu mikono gya gavumenti ne tutambuza eggwanga lino bukalamu nga bwe tulina okulitambuza. Okay. Bagiyita Pal FM 107 kawumuza 9 mwebale nnyo mubaliddala kubanga mugoberera Pal FM kimukula kyamaanyi nnyo ddala. Okay, kiriza nkujukize Homeland Media Institute lino nno ttendekero eryavuddeyo okugamba nti bweyagala okutuukiriza ekirooto kyo kukola ku radio kukola ku TV omwana mutwale ku Homeland Media Institute bagende maaso n'okubanga bamukubangulira. Ettendekero lino lisangibwa wali Kawanda na Kyesanja ojogera maaso n'okubanga olisanga bajja ku training omwana w'ebintu bingi mu masomo ag'enjawulo okuli fashion and designing bajja bayigiriza okutunga okukola emigaati okufumba ebya computer graphics and designing n'ebintu ebirala bingi. Abayizi 50 banaasooka bajja basalirako ebitundu 2 ku buli 100 okubasobozesa okweyagalira ku ttendekero lino so nga ate abaana baba bamaze okusoma ku ttendekero lino babafunira emirimu mu matendekero aga Homeland. Kakati osobola bakubira ku simu yali 0752 271 wa 0776 271 White Star Magic sabuni obunga judde birungo okuva mu bannaffe ababidiko mu mwekwate genda ku duuka erikuli okumpi oba supermarket olabenga ofuna White Star Magic sabuni obuwunga kanzije katono. Esisivira bajogo bakomyewo nate tusuba omupiira nga esisivira ekyaza Neke FC ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Septemba 2023 mu kisaawe Wankulukuku ng'okuyingira ordinary omutwalo gumu gwokka ate VIP emitwalo 5 omupiira gwakutandika kusabwa 10 ez'olweggulo mujje tunyumirwe ate mubeewo ng'abajulizi nga bajogo batandika sizoni yaabwe empya n'obuwanguzi mu Uganda Premier League ku Lwokutaano luno tuwagire esisivira bajogo Buli kumashanzu kukanesanyu Kuraswa Lunakulupya Bilatabipya Prosper Achuseza bolamu Mama Tupwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha, radio giveeko. Okusalawo ku ky'ekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kye tukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo Martha ne mutowe bamwagala nnyo olw'akawawa akalungi k'alina buli omu musanyufu olw'okuba nti ab'omu maka go buli omu alina kyamwagalako Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu maka go bonna. Movit, all day confidence. Owedduuka maama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe sabuni wa pembe star oba engano ya pembe high quality flour anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo kyakati bw'ozikandisa engano ya pembe n'osikisa pembe oil ate ng'olina ebintu n'obyozesa pembe star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa buuza pembe oil pembe star soap oba pembe high quality flour engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpozi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Amanya gange nze Babirye Sauda
ni muyizi ku Apple Skills Institute nkuguse mukola keki ez'enjawulo. Amanja ganze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio z'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza mu lusoma lwaffe olutandika omwezi ogw'omwenda. Jangu wewandiise leero. Tusangibwa Old Kampala okulira Jomai. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Gw'omwami omwambaza w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badrus Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti, empale, amakooti, blazer ziri first class. Tulina empale za kaki mu Dockers okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein. Tulesa amasuuti n'empale okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe. Tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu saizi zonna ne fitting. Badrus Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza. Ne bw'oba oyagala container tugikuwa. Gw'omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badrus Boutique ofune class empya mu kwambala. Tusangibwa ku Rosa Market okulira na Ovino Mall ku room B38. Mu Kisenyi essimu 0773 33 7 66 oba 0701 69 74 72. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Mwebale nnyo okubanga kwe muli. Kubanga amasimu gaba bangi, bufuna omukisa, erinnya n'ekibuuzo kyo ne gy'osinzidde Waiswa ayanukule. Kantandike neeno. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kuwuliriza. Waiswa yebale kuba mwogezi mulungi. Naye bambi Amerika balimba nnyo kuba be batusibyeko omusajja ono batusibyeko ensi yaffe okubeera bweti kubanga munange bo bayibola bagifunamu. Ani ono? Nze Siraaje Ensangi. Okay, webale nnyo mukulu Siraaje Ensangi. Agambye Amerika balimba. Waiswa ajja kuba atubuulira. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndo mulimu ekojja. Esebo mulimu ekojja. Omugulu atugambye nti Kigali amasanyalaze gaali gaaga. Kati ekibuuzo kyange ab'ekigali amasanyalaze bagajja wa? Okay, webale nnyo webalire ddala omulimi w'ekojja. Abuuza ab'ekigali bo amasanyalaze bagajja wa? Hello. Mwami Hakimu. Wanji baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyogera ni Abdul Latifu. Mwami Alex Waiswa Mufumbiro aisuuke yo jaba ife tubeere tulide tukiba mu wamba. Yesebo mumbuulize ekibuuzo. Waliwo pologulamu gye wakola wiiki eweire lwaliro oba lwaliro kuna. Waba n'omusadde gwakubira isimu yakoba nti ekyatoola Alex ku Pal FM kutegeera kibiina kya National Youth Platform nti kirina esente gye kifuna okuva mu gavumenti eno nti nekyamutoola ku Pal. Nenza nnonoleko ekintu ekyo kiri kitya? Anti z'olusuga simu Alex kitegere bulungi ekyo. Wanji sebo?
ndi ku Pale FM. Anti muna Alex waliwo omusaadha mwami Akimu yakubira isimu ya mwino lati Waiswa Alex akasobola okuyida ku Pale FM n'ensonga lwaki yategerese intended from state yasobola okuva ku Palo newunya ekintu ekyo nta aneze Akimu atwino ekintu ekyo kitya. Baba tibaidi agamba nti waliwo yakuba essimu nagansi kyali ku Pale FM kuba NRM yampa sente nti naye kakati ne mugabo ti ndi ku Pale FM muna baba tibaidi bambega ba gavumenti babutabuta ne na bigambo basasiranga muna olowooza nti bena kibaidi baba abo babutabutana tajja kwira woyagoloire ndi ku Pale FM nze ndi wa ku front line. Nsambira wano wene ku ground ezira India bantu mako emirimu eno nere ayemba ndi wa wano ku butaka. Bajita Pale FM. Hello. Mbadenera bidekira. Mwogezi wanuku. Ani mwogezi wanuku. Ayogerera ekibiina kya Nuupu ono mumyuka wa mwogezi ayogerera ekibiina ye mukulu Joero Senyonyi. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna nsangayiro kuwulirako baba. Amina zena nsangayiro kuwulira. Amayina gange ninze Makolo Kavuma. Amina sebo. Pipisa Waiswa zena nvuluba n'amasanu. Makolo. Wanji. Olusogo lwidi? Ndwidi mwakatono. Kwenda okununula igwanga. Kati webasi lwidi. Bwe nagenda ebusoga n'akoba ki. Kale bakobera abantu mukama wange. Nga tuli mu kwirukaruka. Abasoga mwebalo tuzaalira omwana ono. Dana wange kisookera ddala njagala okwebaza Waiswa oyo. Lwaki mwebaza? Abavubuka batono nnyo abavaayo okuwaayo obulamu bwabwe. Waiswa oyo alina byayagala bingi, nange Makolo byenjagala bingi. Naye ababiina tubamanyi, naye tugamba bo lwaki batugabira. Naffe twagala tubagabire nga tugaba kyenkanyi kuba bo baagala gabiramu baalubatu. Ekyo nno nkikwebaza era nkugumya omuwendo gwe tujja okusasulira. Nzijukira lwe bantwala Nalufeenya wagamba nti ogwo gwe muwendo Makolo g'alina okusasulira era tetulumwa bwatuuka ku ekyo. Era nange saalumwa kubanga gwe muwendo. Naye njagala okuweereza obubaka eri gavumenti nga muteekateeka emisango gye mutegeka ku Bobi Wine temwerabira ekyaliwo nga mumukutte eruwuka. Temwerabira ekyaliwo wano nga muganye Katikkiro genda ebugerere. Muleme tutinkuula tulina ennaku ku mitima. Naye njagala okufundikira nga ntegeeza nti ffe tuli wano twebuuza era nze buli lwenva ku musaalo nsabira Bobi Wine. Gino emivuyo egiri mu ggwanga mu byobufuzi Mwami Museveni aguze DPU ayingidde FDC yaffe. Neebuuza singa Mungu teyatuleetera mwana Kyagulanyi na Nuupu twali baddewa olaba olifu mujega bwe yali badde yeegiriisa. Mungu yeebale siina byakubuuza. Makolo Kavuma. Webale nnyo mukulu Makolo Kavuma. Waiswa kankwangulira esimu endala emu then tusibule eggwanga. Nkwate eno. Hello. Hello. Esebo. Mwebale kuweereza ssebo. Webale kuwuliriza. Kati nina ensonga zange bbiri ze njagala okubuuza omwogezi wa Nuupu. Ani ono? Ensonga zange nze bampita Medical Fumo okuva e Nansana. Medi. Kati nina ensonga zange bbiri ze njagala okubuuza omwogezi wa Nuupu oyo. Ensonga esooka etteeka ekwatagana n'okuba enkuŋŋaana ligamba litya? Ligamba poliisi yalina obba olukusa oba mulina gitegeeza. Ensonga ey'okubiri, bannakyebalira abasinga obungi mu Afirika tebaagala abantu aboogera amazima. Kati mbadde njala okubuuza omwogezi wa Nuupu oyo tatidde bannakyemalira okumutta. Webale nnyo. Waiswa tusigaze eddakiika ziri 2. Funza tusibule. Etteeka liwa bannayuganda ebbeetu ekisooka n'ebibiina ebyobufuzi kati ng'ekibiina kya National Unity Platform kiriwo mu mateeka era mu mateeka g'ebyobufuzi. Kirina eddembe okusisinkana abawagizi baakyo n'okumobilizinga abawagizi baakyo mu ngeri yonna. Era poliisi tutegeeza ntegeeze ne mu musango gwa taputubu gwa ssemateeka poliisi terina lukusa kusalawo butya bwe tugenda kusinkana abantu baffe nga tuvuganya ne gwe tuvuganya naye ate gwe baweereza mu bufu bwe bumu nga bwe bamanyi bwe bamuweereza.
nabwe ekityo poliisi tulina kugitegeeza butegeeza nti ku nnaku fulani tuteekateeka okukola ABCD kuba zino nkuŋŋaana za byabukulembeze. Munange totidde kutibwa si nti tetutya naye tulina okwambala kooti y'obuvumu kubanga tewali ajja kuyimirira ku nsonga zino okuggyako ffeffe nnyini nga tuziyimiriddeko. Omuwendo gwe tuyinza okusasulira naffe tetugumanyi, ogwo Mukama ye yaguwandiika mu Bibiliya oba mu Kurani. Naye obuvunaanyizibwa bwe twetisse bwe tusinga okumanya nti tuteekwa okubeera eddoboozi lyabo ebigambo bye twogera birina kukiikirira abo bonna abangi abatali mabega wa muzindaalo guno. Ebyange byandibadde nga byange naye ebyabangi abatafuna mukisa bye twogerera bye biki bye tukiikirira kyova olaba bibaako omuwendo. Naye nakugamba nti kigaane kubeera nze kubanga nze nkya nsobola okuttibwa, nze nkya nsobola okukwatibwa, naye wakati mu kukwatibwa ekimpa essanyu ekiyinza okumba nga kimpangaza ennaku nnyingi nga nkyalafuba n'okukomawo kwe kuba nti abangi baba bategeera ne bongerayo obubaka era Uganda ne yeenunula. The ultimate price of how and when Uganda will liberate itself from the chains is not by who is there at the time when they are liberating themselves, is by the message, is by the idea, and is by the power of the people. For gwaffe gwa inspiring abantu bulijjo wano ku radio nzija ne kugamba nti ffe tukyalina amaanyi kati bwe baagalabye gaabatagaza bametina oyogedde lulimi kyolwo bametina tobawulira. Kati agenda kusinkanako kasi yajja nga yali mu uniform y'amagye n'ajja okuyisa aba prisons n'agira mu uniform y'NRM byonna nga ajja okusuffocatinga the liberation struggle, the message of the revolution, the power of the people. Sibula tuve wano Waiswa. Bannange Bannayuganda njagala okubasiibula omulundi guno tuleme kusaagira mu nsonga zino. Kyetwogerako ffenna tukimanyi. Gwe yenna anaasigala eka n'osigala ebeera emboozi gwe okwongerayo emboozi nga banno batuta obuvunaanyizibwa ojja kuba obaliddemu olukwe. Bw'oba tosobola kutambula yavula, bw'oba tosobola kudduka tambula, naye kyonna kyekiri tusigale nga tumuvinga, tusituke tutambule. Bannayuganda ffenna tunyigirizibwa ekimala. Tulina okuba nga tweteekamu embeera evaamu okuba nti tutya, kale tugikole nga trial. Teri agaana muntu yenna genda mu trial, tukikole nga trial. Ate nabagamba nti tulina okuteekawo embeera ebbanga lyonna nti omukulembeze waffe takwatwako, kubanga nakyemalira kyasinga okwagala okukola kwe kutumanyiza okulaba nti omukulembeze waffe bamuteekako engalo zaabwe, bamukola byonna bye baagala okumukola, bamukuba obutwa bye baagala okumukuba nga bamuyina. Tulina okumakinga sure nti ffe we are the last men standing. Okay. Mukama Katonda abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yaffe. People power, our power. Musabire nnyo, musabire nnyo, mwagale nnyo, mugoberere nnyo, mutambulire nnyo, muwulirize nnyo, mubeereremu nnyo. Kyagulanyi Robert Sentamu, president wa Uganda yalondebwa awatali kutiisatiisa kubanga singa si ye bino mwandibirabye, bino mwandibiwulidde, bino mwandibitegedde, obunuzi twandibuloseeko, twandibulowoozezaako. Ke kati ke tulina tetukkiriza omuntu yenna okukateekako ezzalawo. Ffe tumanya lwe tukakuma, ffe tumanya lwe tukazikiza. Tewabaawo omuntu yenna Bannayuganda, kino nkibabulidde olwaleero kubanga simanyi oba enkya naaba n'eddoboozi lino oba naaba ku muzindaalo guno. Tewabaawo abatiisatiisa, them party and ghetto, them party and literate people. Buli muntu yenna ali eyo kino kikukakatako bwe batugezesa kigwa lumu. Mukama Katonda abankuumire. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.